for the surveillance of Ugandans or to protect individuals who have three categories. They have three characteristics. Leaders in Africa have three characteristics. Number one, they fear people they lead. This law shows fear. Number two, they deceive or they lie people they lead. The intention of this law has a lot of lies. This law is targeting very few individuals. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. Lili so broad likwata almost buli muntu. So tubagamba nti etteeka lino lisinziira ku definition ya foreigner. Engeri etteeka lino lilyogedde ku mugwira, omuntu bayita omugwira. Ne batuuka n'ogamba nti buli muntu Munnayuganda bw'aba alinnye ennyonyi n'afuluma mu Uganda oba n'atambulira ku kaato n'ava mu Uganda n'agenda Tanzania. Oyo bw'abeera mu Tanzania musawo abatakyali Munnayuganda. Ekyo kya bwewuusa ate tugamba nti ye besisi y'etteeka lyonna kivola tugamba baligobe. Naye etteeka bw'olitunulira awamu lungi nnyo okuuma ekitiibwa ky'Abannayuganda. Omufu omujja mu NRM omukulu amanyiddwa nga Yusufu Nsibambi agamba etteeka lino erya sovereignty lyawoomye lyasusse obulungi ne likamala. Wabula olunaku olwaleero enduulu ebadde mu Parliament nga ba stakeholder bazze okwengeginga abaleeta etteeka. Bannange bino biwoomye anti abaleeta etteeka ebyokunnyonnyola tebalina, naye ate abazze okugamba nti eri Bannayuganda babadde n'ebigambo tomooni. Imam Kasozi azze ng'amenya nnyingo ku nnyingo. Abakulu ne bawuniikirira enduulu n'ekwata mu Parliament. Ogenda beera ng'obiraba. David Lewis Rubongoya annyonnyodde n'aggyayo ekifaananyi ti ddala munnamateeka eyasomera mu Harvard. Joel Ssennyonyi akakasizza nti ddala ali watha okubeera nga yakulira oludda oluwabula gavumenti olunaku olwaleero. Mu ngeri y'emu ogenda kubeera ng'olaba byonna nga bwe bibadde mu Parliament. Mbikuŋŋaanyizza mbikuwe obiwoomerwe. Etteeka erya sovereignty lino amazima gali nti gavumenti ejja disindiikiriza n'amaanyi. Omubaka amanyiddwa nga Gilbert Oranya avuddeyo n'agamba ewatali kubuuza lino etteeka litagetinze Bobi Wine. Kyova olaba sipiidi esusse. Baagala mu wiiki emu oba wiiki bbiri liyite agende okukomawo bw'abanga alina akasente akakuŋŋaanyizza eyo ng'etteeka limukwata. Gw'ogamba otya atulaba era atugoberera. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde munda mu ggwanga lya America n'avaamu omwasi n'ayanukula Oweekitiibwa Kazimba Mugalu ku bigambo bye yavaayo n'ategeeza mbu ye taliwo kufiirira abantu. Bobi Wine agamba nti bw'abanga gw'ogamba nti toliiwo kufiirira abantu, yogera lumu oba gamba lumu nti ne Yesu yafiirira buweerere. Tuli twagamba nti sappule muzambule muli balimba. Anyway, tugenda beera nga tutuukawo emboozi tugitegeera eno. Erias Lukwago Ssaalongo era eyabadde road mayor avuddeyo n'agamba lino etteeka liwunya n'okuwunya. Liwunyira ddala nga ziizi. Agamba terigwanidde. Tugenda beera nga tulitunuulira. Waliwo omusango gwa Yusuf Kiruruta Nkerettanyi gwe bamuvunaana okubba Kateni. Kati Kiruruta akutte amuvunaana amavumbavumba nendabira ddala nga avunaana ebintu bimutabuseeko atunula mpwangali. Musango kyagenda mu maaso naye nagwo tugenda beera nga tugukuwaako ogutegeere. Aba UPDF bana ba officer okuli Jeno Kano n'abalala basimbiddwa mu kkooti y'amagye olunaku olwaleero. Misango ki gye babataddeko gino oba misango gye bazza? Tugenda beera nga tugikuwa bagyewakanye.
awo we tugenda obeera nga tutambulira negattaako bwegasisebo oba nnyabo ebigambo tubyogere nzikiriza tukolemu bwe katono nnyo tujje tutandikire awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Kwabo abatunyigiriza nga tososodde oba mukulembeze wa nnono oba mukulembeze wa ddiini mwabalabye n'abakulira amadiini nga bagamba tetulwanirira mmwe tetugenda kwogera mazima kubanga amazima gattisa. Imagine a situation where we are nga gwamanyi kabona wa Katonda azembayo abagamba ebyo tugamba abanga tugamba temugoberera Yesu kuba Yesu yamaliriza bamusi. Bino bitwogera bye byattisa Yesu, bino bitwogera bye byasirisa Mandela, bino bitwogera bye byattisa Malcolm X Martin Luther King, naye tubyogera kubanga amazima gabeera amazima ate byavayo bitulaba ti amazima tegawangulwangako ekikyamu oluvannyuma lwa kyonna ekituufu kyekiba kirina okuwangula. So basebo ne banyamu njagala just to invite you to pay more attention to home. Talk is all we can do now. Ensonga lwaki nadduka ewaka nsobola okuba nga nkyasobola okwogera oba oliawo mu congregation ng'eno bwe tunayogera ebigambo bino abantu nabo bakyogereyo, each one teaches one. That is how we are going to liberate our country. Finally, njagala kubategeeza nti waliwo essuubi ate eddene Uganda egenda kubeera wiiki ewedde Oweekitiibwa Kazimba Mugalu yakola statement eyayanaamiriza oba eyatrendinga ku mitimbagano olw'ebigambo bye yayogera n'obuvumu obw'ekitalo ng'ategeeza eggwanga nga ye bw'ataliwo bafiiririra, era n'abategeeza nti ye tagenda kubeera nga Janani Luumu. Mugamba mutya nti ayogere nga Janani Luumu, omusajja eyattibwa? Mugamba mutya ayogere nga yali ani awo omulala? Nga tetunaba na kutunulya bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nzikiriza tusooke tuddemu tufune ku bigambo by'Oweekitiibwa Kazimba Mugalu, then tujjerumu. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make an impact, but people are shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. Not every time that we use one approach. No. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Luumu? The man did a great... The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Ebyo byebimu ku bigambo omukulu Kazimba Mugalu byakozesa ng'agamba nti ye si mununuzi wammwe, naye y'eddiini etugamba nti bano be baatulekera batulyowa emyoyo ng'ovudde ku kubeera nga batulyowa emyoyo. Bano be balina okubeera nga bavaayo
babeko oba oliawo statement ze bakola Mukama Katonda Yesu Kristo ye yasalawo afe era omukulu Kazimba Mugalu akkiriza nti Yesu Kristo yafaayo okubeera obulungi naye yakuga taliwo bafiirira bali bamwogerako baafa era n'atukonfaminga nti naye akimanyi abantu babatta wano naye abatta abantu tayagala bagambako kuba yajja kufa. Bobi Wine wali akugambye nti kyannaku nnyo banaddiini okuvaayo abo bakitaffe mu Katonda okulaga nti Yesu bye yakola ebyo tebiriimu. In fact oli ayinza n'okugamba ekyo Yesu kye yakola yali tabitegeera byakola. Zino ze statement kubanga kati wano yaba mugezi ye teyeewaayo ng'alaba oli yeewaayo yali fala. So Bobi Wine akanguddeko ku ddoboozi era n'awunzika nga abyogeddeko. Oyinza okugamba nti bannaaye abakulu babagambako batya. Nedda, abakulu babagambako ebyaddala. So bwe tuvaawo njagala onzikirize tugendeko eri abakulembeze ba Africa, abakulembeze abo abeeremeza abawambye obuyinza nga babukutte ku mudumo gwa mmundu era mu kubeera nga babukutte ku mudumo gwa mmundu ensi ne bazifuganga we baagala nga zitambulira ku mitwe gyabwe so si institution oba ebitongole. Kino nno kya bulabe era nga bw'olengera omwami oyo ali ku screen ye Traore abajjukira webback nabagamba nti Traore tumwagale nnyo byakola birungi ensobi gy'ajja okukola yokka egi kuwulira nti byonna byakola bibye ne Burkina Faso yiye eyo endowooza bw'erijja mu mutwe gwe Burkina Faso ejja kutuuka ekiseera ng'etudde ku muliro gw'omusajja ayinza okubeera omubi ebiseera bye byonna ne singa akikola ng'ayagala kukyusa nnono y'ababadde bano ababaddeko era atereeza aveewo eritendereza amaanyi ge n'obulungi bwe gye bakomye okumwagala bakyayinza okukomayo okumukyawa. Katutandike. Emboozi eno ebadde ku Rita Kagwa. Rita Kagwa atusengekedde abakulembeze mu Africa abawambye obuyinza ne babukajjalako n'omukono gw'ekyuma nga institution si ze zikola mitwe gyabwe bwongo bwabwe bwe bukola. Era bw'atandise agenze n'atuwa omukulu gwe bayita Goita ono ye wa Mali mutwe gwe najja n'akuwa Mohamed Domboye ono wa Guinea oyo naye akola byayagala ebitiibwa byonna byewadde abimazeeyo. Then omulala abadde bamuyita Abdurrahman owa Naija omukulu oyo naye teyeeyagadde bitooke bye bigwa. Bruce Oringui Nguema Gabon naye yeewadde ebitiibwa n'abimalayo. Tulinayo bamuyita Mahamat Debi ono wa Chad. Kakati abaana babadde babuuza Rita nti Rita otidde buti ng'aliwo erinnya eritaliiko erinnya eritaliiko otidde kuliwandiikako oba tolimanyi kubanga bano bonna ate lye lisookako ne tulyoka tuddukako mu comment section.
abaana nange mbadde simumanyi nye mulabidde eyo aliwo agamba wa naawe obadde omumanyi netujjukira nti Mwami Museveni mumanyi nti no naye teyayita mu mateeka, mumanyi nti no yakwata mundu n'alumba nga tuva mu kalulu k'ekinaana ate nga ye yasemba. Gwali eyo eggwanga alifuga atya? Osobola otubuulirako. Gwali eyo alaba alifuga atya? Aliwadde ebyengera Uganda etonnya mubisi gwa njuki ekulukuta emyala gyagyo temukyayitamu mazzi, muyitamu mubisi gwa njuki. Emyala enkube bbanga kiri omaze nga tolaba mataba. Nduddewo ssebo ndaba mubisi gwa njuki gwe guyitamu, oluusi muyitamu n'amata. Uganda esinga Bulaaya. Atufugidde ddala bulungi, ne kasita owulira atufuze. Kakati katugende ku ebyo ebimufuula ow'enjawulo, twagadde okusigira ekifaananyi. Katutandikire ku tteeka erya sovereignty. Nkugambye tutenda obulungi. Bagamba Morgan, mbadde ngamba nti amakubo ga Uganda gakulukutira mu mubisi gwa njuki. Gwe lwaki onoonyezaayo era? Eyo si Uganda. Eyo si Uganda. Eyo si Uganda. Uganda ebizimbe biri ku kkubo gwe tolabanga nsiko. Eyo si Uganda. Eyo Congo. Ofa kinensi. Katugende ku sovereignty. Nesigenda gitandikira mu parliament. Mubadde mumanyi nti constitution ya Uganda egamba abantu be balina mandate okusala obutya bwe banaakulemberwa. N'omufuzi bw'aba mu buyinza oba gavumenti bw'ebeera mu buyinza abantu ne balaba nga byekola tebigoberera constitution, bannansi bavunaanyizibwa 100 ku 100 okugijja mu buyinza. By all means. Akakawaayiro bw'ogezaako n'owakanya gavumenti nti mutufuze bubi, akakawaayiro bagamba tekakola. Era tebakalowooza kasita ovayo n'ogamba nti bannaye wano mutufuze bubi, akakawaayiro kafu. Tebakatunuulira, omuggo guvaayo, biba by'amaanyi. Ne kati bo batuuse ekiseera we baagalira okukufuga baleese sovereignty. Sovereignty katugitandikire. Oyinza okuba ng'obuzaabuziddwa, tufulumye abakulembeze bali, ne tujja ne tutuuka wano ewaka. Kakati njagala osooka otuwe Imam Kasozi bw'abadde mu parliament ebitonotono ku byayogeddeko. Imam Kasozi. The last question that somebody asked me to ask, and I thought about it. This parliament, as we speak today, is left with 15 days. Really, Mr. Chairman, how did you accept, with the limited number of days remaining, as alluded to, did you take the opportunity to tackle this very critical law when you have only 15 days to go? And even, you see, presented once, the two other presentations done in the same day, the 45 days you talk about in your rules forgotten, we get worried that who is it that we are making this? Is it for the servant of Ugandans or to protect individuals who have 3 categories? They have 3 characteristics. Leaders in Africa have 3 characteristics. Number 1, they fear people they lead. This law shows fear. Number 2,
They deceive or they lie people they lead. The intention of this law has a lot of lies. Lastly, they cheat people they lead. That's why they say they can confiscate money that has come to serve orphans just because it's more than 400 million at a go. Thank you so much. Bugalo bwa Imam Kasozi etteeka alikutte n'asooka alivungavunga bw'ati era nga sinnaba na kujja ku Imam Kasozi kutandika kulyogerako. Mogani sooka ompe katambi ako ak'omukulu akasembyeyo wansi aka State House father in law akatambi akali wansi awo kotaddewo State House father in law just camp bana tekali kumulamwa nchiddamu tekali kumulamwa gwa kino gwe tuliko nenako nkakwagaliza kakunyumiremu si mu bubi ojja kukitegeera mujja kukiwulira kali ready nyowe nibanyeta my name nibanyeta Kavuma. Kavuma is a Chiganda name, but I'm not a Muganda by all means. Waiting in Ibara Yabak, Hati Nwawak Mtankaguza, Nyobanyeta. Aha, oyo bamuyita General Sam Kavuma. Kati gwe bw'osanga Kavuma eyo ng'ogamba Kavuma atukoze atya? Igwe Kavuma kumbe Kavuma talina we mukwataganira. Kavuma asobola no mutabani we basobola omuwa muwala wa first family Kavuma nenga bw'otunula ku bimukwatako ebyo ebimwogerako Kavuma ayogera lyogere tebiri ku biwandiiko anyway just yako tukayisizawo bisa tekabadde ku mulamwa tudde ku bye tubaddeko nimko mukategedde mwabakera ku macha ne mugamba mbusimanya abaana bali ku social media ate abaganda be bavuma abantu mmwe kati oyakera ku macha nosanga Kavuma nga akuvumye n'ogamba omuganda avumye munne abaganda mwerwana why otunuddeko emabega okumanya ni nannyini akawunti eyo kati yongendeddeyo ki nange nandagga tuveeyo tudde mu byaffe Parliament olunaku olwaleero baleeta etteeka erya the sovereignty bill, protection of sovereignty, ne lisomebwa omulundi ogwasooka era nga lisomebwa Minister David Muhoozi. Bwe mbadde mpuliriza ebigambo bya David Muhoozi ategeezezza nti Uganda si ya kutunda. Uganda tetundwa. Yensonga lwaki baleeta etteeka lino. Wabula ne bannayuganda batandisewo akaweefube era ali ku mitimbagano okwatambula. Kaweefube ono agamba nti reject the sovereignty bill. Nabo bagamba kale katukole ogwaffe etambule ku mutimbagano nti bino tubigaane si byaffe. Our rights, our voice, our future. Say no to the sovereignty bill. Bannayuganda bwe bagamba. Then amaloboozi agakiikirira bannayuganda muno nga mulimu abalwanirizi b'eddembe, mulimu bannamateeka, mulimu bannabyabufuzi abo abalengerera ewala era abalaba nti ekikolebwa si kituufu, mulimu bannaddiini, mulimu n'abakulira ebitongole eby'enjawulo NGOs.
bavuddeyo okutoba n'okuwakanya biiru eno wabula nga bo abagireeta bazzegawanye era bamalirivu okakasa nti bagireeta. Leero mu paalamenti twatandise n'akatambi ka Imam Kasozi ng'agamba lino etteeka litegeeza ebintu bisatu. Ekisooka n'atugamba liraga nti gavumenti etya abantu beekulembera ebatya. Ekyokubiri n'atugamba nti gavumenti nimba eri abantu beekulembera. Ekyokusatu Imam Kasozi n'agamba nti eno yayisiddwa ku lwabiruubirwa na kumalako munnansi ddembe olw'abafuzi abataagala kubeera nga bava mu buyinza. Bino bibadde bikulu nnyo, kinajjukirwa. Era akonye ku nsonga nti omuntu abadde ayimirira e Bulaaya n'aweereza abantu baakasente, gwe bw'oyimirira n'ogamba nti kakatto oddamu kasindika kubanga igwe oli mugwira, ate munnansi mbeere mugwira. Kino kituzaayo ku nnangamuntu oba endagamuntu. Abantu baali bagamba lwaki ziba ne expiry date? Nkati singa eggwako ng'olusiba munnayuganda. Ndi munnayuganda by national ID. Kakati wano tufunye David Lewis Rubongoya naye abaddeyo alina byannyonnyodde mu paalamenti. Nga bwe nkugambye tebibadde byangu. Ebyaleero abakulu babadde batuuyana bwe zikala, babadde bazisaza bibatu okuva eri mu bibuuzo ebibadde bibasoyebwa abantu ab'enjawulo. Rubongoya atunnyonnyodde eno biiru etegeeza ki? Mutuweeko. Kali baleese liri so broad likwata almost buli muntu. So tubagamba nti etteeka lino lisinziira ku definition ya foreigner. Engeri etteeka lino liryogedde ku mugwira, omuntu gwe bayita omugwira. Ne batuuka n'ogamba nti buli muntu munnayuganda bw'aba alinnye ennyonyi n'afuluma mu Uganda oba n'atambulira ku kaato n'ava mu Uganda n'agenda Tanzania, oyo bw'abeera mu Tanzania musawo abatakyali munnayuganda. Ekyo kyabwewuusa. Ate tugamba nti ye besisi y'etteeka lyonna kivola tugamba baligobe kubanga bojja mu definition ya foreigner etteeka eryo liba likolapusinze lyonna liba terikyaliwo. So etteeka lyonna lisinziira ku definition ya foreigner bwe badefinize omugwira, era ne bagamba nti buli muntu yenayina ne bw'aba munnayuganda naye ng'ali bweru wa ggwanga mu ssaawa ezo abeera mugwira. Era ne bamuteekako akazito ne bagamba oyo talina ate ku influencinga ebigenda mu maaso mu Uganda. Tubabuulidde ffe nga ba NUP mukimanyi bulungi tulina diaspora ennene nnyo nnyo nnyo, bannayuganda babeereeyo. Nga lino etteeka oba olina okulaba objective gye basinziireko okulireeta. Bano batidde nnyo, balaba bannayuganda babeera ku social media ne bawakanya ebigenda mu maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe abawangalira amawanga g'Abawarabu nga babeereeyo ne bawakanya ebigenda mu maaso mu Uganda. Balaba abantu baffe nga beekalakaasa mu mawanga g'enjawulo. Kati ekyo okugezaako kiremesa kwe kuleeta lino etteeka. Baagala buli munnayuganda abeereyo wabuloganga for example ne yeekalakaasa ku nsonga yonna bw'atuuka ku kisaawe bamukwate bamukyajinge. Ate etteeka ligamba nti bw'oba omusango gukusinga bakusibe emyaka 2. Can you imagine? So ebyo byonna byetuwakanya tugamba nti etteeka lyonna really terina mulamwa, liriwo ku persecutinga abantu ba Uganda so si kutumbula kye bayita sovereignty, kubanga obwebange obw'abannansi babuyina okusinziira ku ssemateeka. Kyova olaba ffe tuli people power, tugamba all power belongs to the people. Abantu be bali sovereign mu Uganda be basinga amaanyi, be basinga obuyinza, kyekyo kye tuyita people power. Bye bigambo bya Rubongoya. Eggwe kikyolowooza ku tteeka lino? Kikyolowooza ku tteeka lino?
Kakati yo mubaka Gilbert Oulanyah avuddeyo ne naawe ndowooza ye nja kusaba ogituwe. This law is targeting very few individuals. And looking at the other paper now, you clarified. Yes. It means by this week or next week, the law will be passed. Aware that one of the opposition leaders now is out of the country, and government assumes that the opposition leaders who is out of the country may come back immediately, and he may lobby huge amount of money. And what the government is fighting for, by the time Bobi Wine arrives to Uganda, the law should be in place. So you are targeting very few individuals, which is very wrong. So, okay, Gilbert Oulanyah. Of course, era nja kubuuza ndowooza yo erichi ku ndowooza ya Gilbert Oulanyah. Kakati waliwo professor mbadde njogera ne Morgan nangamba akitegedde leero nti omuntu asobola okusomaye n'asoma n'afuuka professor naye nga tusooke tulaba omusajja nzije nkugambe kyagambye nti etteeka lino bw'olisoma ligezaako okutuwa ssente emu gye twegenda ne tumanya kyekikwata ku mateeka ag'okukuuma ekitiibwa kya bannayuganda sovereignty. Terimenya ssemateeka. Ssemateeka teyeetambuza yokka, erina kutambulira amateeka. Amateeka gonna ge bagamba amakadde agabaddewo baagateekawo kukola ku mbeera eyaliwo olwo bwe tunaddala nnyo. Nenga kampi twabadde n'akawanvu katunoonyeze tusooke tuwulire professor akawanvu oba tonnakafuna nkabunoonye wano then otufunire professor oyo tuwulire oba mbagamba omusajja kyabadde agamba kaliwa waliwo kenkuwaddaawo waliwo kenkuwaddaawo k'oba otuzanyira omukulu ng'atunnyonnyola kakati sitaani alina effujjo osanga omuntu ategeera ssebo nga teyasoma naye nga waliwo omugezi nga tategeera nga yasoma nga mugezi nga tategeera ebyo bintu bibiri byanjawulo kuba bw'obanga oli professor ng'osoma mateeka in fact ng'obadde osomesa mateeka naye ng'omwoyo gw'okulya gukutuusiza obutalaba mazima Katonda asaasira ensi eno era oyo basobola omuleeta ku ssomero lyammwe oba ne bamuleeta nga ye mugezi azze okubaako kyabagamba mutuwe naye etteeka bw'olitunuulira awamu lungi nnyo okuuma ekitiibwa kya bannayuganda kibagamba sovereignty. Mu kusookera ddala njagala okutegeeza abantu abatulaba eyo nti etteeka lino bw'olisoma ligezaako okutuwa ssente emu gye twegenda ne tumanya kyekikwata ku mateeka ag'okukuuma ekitiibwa kya bannayuganda sovereignty. Terimenya ssemateeka. Ssemateeka teyeetambuza yokka, erina kutambulira amateeka. Amateeka gonna ge bagamba amakadde agabaddewo baagateekawo kukola ku mbeera eyaliwo olwo bwe tuli kati embeera ndala nnyo. Twetaaga etteeka litugenda kuga nti ekitiibwa kya bannayuganda bakikumye batya. Nte ekyokulabirako omukwano gw'ekikufujju mu Amerika si musango ne wano musango. Kati olina bw'ovunaana muntu awagira omukwano gw'ekikufujju ng'aweereza ssente wano ng'akikoledde mu Amerika. Si kituufu
nti ligyeko abantu obutuuze ligamba nti munnansi bw'aba wano nga constitution obwembu obwobunansi bw'agenda ebweru n'akola ebitakwatagana tajja kigamba nti nabikoledde bweru kati awa kufuula mugwira okubeera forena si kivumu okuba omugwire bweru si kivumu naye okugjako obunansi etteeka terikugjako obunansi osigala ng'oli munansi naye olw'okuteeka etteeka lino mu mukola bakufuula mugwira basobole okukwatira ebweru watali mateeka gamenya bya Kinnayuganda. Naye olowooza omusajja ono yeewulira ng'ayogera etteeka terikuggyako kubeera munnansi naye likukuumira eyo ng'omugwira likufuula omugwira. Omugwira yaani? Munnansi yaani? Abantu abakulu bano Besigye aboogerako nti bano abeeyita ba elites be boonoonya amawanga. Akugamba nti liba terikuggyeko kubeera munnansi naye likukuumira eri ng'omugwira. Omugwira mu nsi ki? Kale ayogedde ku mateeka nti gali amateeka gaali makadde nga gakola ku biri ebirala ne kakati lino lirongoosebwemu. Banaye munzikirize, mukimanyi nti nno etteeka lya unlawful drilling lyali ly'abafuzi b'amatwale. Yusufu Nsibambi takimanyi nti lye bali mu kusibiramu abaana. Olabye bwe bakyusa ebigambo, bo bwe baali baagala okusiba aba NUP bazuukusa unlawful drilling oba kaddo oba lyali ly'abafuzi b'amatwale tebibakwatako ekirungi bafunye we bakwatira. Leero amateeka agaliwo nga balaba tegabafevalinga baleeta sovereignty mbwe erirongooseemu olwo balikolamu ennongoosereza. Naye lyasiba abaana ba Nuupu bannamateeka baatuuka n'okugenda bali challenging nti tteeka kadde si lyaffe lyali ly'abafuzi b'amatwale. Eggwanga kati lyefuga. Lwaki tukozesa ebyamafuzi b'amatwale? Awo baali balabanga kituufu etteeka likola. Naye bo bagamba nti sovereignty. Nsibambi alina na serious nnyo. Gali mateeka makadde. Twetaaga etteeka erirongooseddwamu. Olabye bwe bakyusa amateeka bwe baba balina kye beetaaga ekkadde balyamendinga. Bwe baba nga ekkadde lye likwata ggwe eryo likola era tebaliwakanya. Ensi awo we tuli. Tujje tutuuke ku Erias Lukwago. Ojja kumutuwaako Erias Lukwago. So biri self-contained limala. Naye bateekawo etteeka eddala nti muva mu Electoral Commission nemala okulaba ssente mmeka z'olina ne ze wafunye okuva mwani nti ate ogende ne Wakayima Otafiire era wewandiise nga agent wa foreigner akuwadde ssente balabe wali ne ssente mmeka z'ofunye. Batuuka ne mu Kawaayiro namba 10 we batuukirawo ne boogera ne ku ssente zigamba nti neza campaign oba ng'ogenda kufuna za campaign nga candidate wabwe sina kibiina kyabyabufuzi nga candidate oba ogenda kuba kansala oba ogenda kubeera si wano bino bye bagenda okulangirira nti nga olina ssente z'ogenda okufuna nga candidate munazo ebyokudduka mala okuwandiisa nga agent wa foreigner baziwandiise era bazirekeredde oba teziriimu bisentesente. Kati embeera eyo gyabulabe kwe kwagala okufuula Uganda nga Big Brother House nti tulina mu America Kaguta Museveni yalaba buli kimu buli wamu n'amaliriza ali white Big Brother bali bayitanga local room Big Brother because niliveyo salamu Sumba come to the local room nogera eri ne bakunya Uganda is Africa Big Brother House. How people are this? All right. Ye Salongo Erias Lukwago
Lord Mayor aliko, omukulu bali mwezi gwagenda okuddira mbigere. Nzikiriza nkutwale butereevu nnyo mu Joel Ssennyonyi nti okumanya etteeka lino balyagala, bayise ba stakeholders bakubaganye ebirowoozo nene wankubadde nga be baayita bazze era weebali babadde bakulaga nti balina bwe baagala bakome. Ekintu Joel Ssennyonyi kyagaanye abagambye unless nga mutugamba tupaakinga ensawo zaffe tutambule tufulume tugende. Tuwe Joel Ssennyonyi. Those remarks have worried me because he's a co-chair of this committee. He seems to have taken a decision already, and so our presence here is irrelevant. As a Ugandan. That's very worrying. Not as chair, but no, as but a you Ugandan. see, as a chair, with due respect, you're supposed to be a neutral arbiter, because now you're intimidating all these people who have come to make presentations, because they want to make a presentation in opposition to the statement you have said. But now the judge is already passing judgment and saying, we cannot allow that. I want to request that we remain neutral so that these people can share their views. Otherwise, when you pass judgment already, we can very well pack up our bags and go away because you're just ticking a box. Also because, Honorable Baka, you see, clause 2A says engaging in the political activities in Uganda for or in the interest of a foreigner. And then clause 1B, a Ugandan citizen residing outside of Uganda is a foreigner. But those Ugandan citizens, they remit $2.5 billion per year to their country. They come back home every so often. They've got business interests. They've got children they're paying school fees for. So if government passes an education policy, why don't you want them to oppose it? Because they're interested stakeholders. Their children are going to school here in Uganda. And so we should be concerned and capture all of these issues. Finally, again, Honorable Baka has said, in the event that throwing the bill out is not an option, why isn't it an option? Why are you ruling it out, Honorable Chair? Because this committee is clothed with all of those powers. Committees have thrown out business of government several times. In fact, even today on the order paper, there are some which are meant to be withdrawn. So there is room for that. Kindly don't create an impression that this bill is a do or die. It has got to pass. You have got the authority. Just to remind you, you're a senior lawyer, you know, as a committee of parliament, this bill is really at the whims and fancies of this committee. This committee can choose to say, government, we don't agree with this bill. We have thrown it out. Except if you want to say you are on gunpoint. I don't believe you are. I don't believe you are. So please don't make a statement to say that in the event that throwing the bill out is not an option. Let's give our views, and then the committee members will decide. What if they vote overwhelmingly to say let's throw it out? Honorable, I think you, so with due respect, you meant to misconstrue Honorable Baka's statement. Yeah, that's why the reason for our being here is that we are open to receiving all the views. Please, yeah. Okay. Most obliged. So I just, because as a colleague we can share, to say, these people here who don't know how to operate, they might think now it is finito. Right, Honorable Lop. You know how we do our prayers in court. In the alternative, was you pray, these election petitions, but in the alternative, yeah, but you see, as a petitioner in court, you can choose to say, for me, this is my only prayer. And then court decides. So court should not say, no, you cannot have just one prayer. But I'm the one coming to court, so I can choose to have just one prayer. I thank you, Honorable Chair. Kakati, Mwami Museveni yagamba nti owa NRM omu nga tateesa ajja neyeebaka bwebasi asinga aba opposition nga 15. Kakati wano kiraga nti awo bw'olaba Joel Ssennyonyi ng'ateeka ku nninga aba NRM, awo Mwami Museveni ye aba agamba owa NRM atateesa asinga ba Ssennyonyi 15. Ate ayogera ki? Wa NRM kasita bamusuna ne bamugaawo waaye gwe roboti gamba yes n'ava mu tulo n'engeregeze ng'agamba yes, kiba kiwedde. Awo ne bw'amala okulonda yes ne bwadda ewaka ne yeebaka.
Omulimo gwamuleta mu parliament abagukoze. So byebyo ndoza tuveeyo tujje nga tugalawo tugenda kuggalawo n'ebigambo bya Minister David Muhoozi nabyo nandisabye obiwulirize. Katuveeyo kale mu parliament, so katuveeyo ko tujje mu kooti. Omubaka owa Kalungu Yusuf Kiruluta Nkeretanyi yawaabirwa oba yawawaabirwa omusango twagubawaako wano ogw'okubba zikateni n'ebirala. Agamba nti yamubba y'oyo omwami. Omubbi ye Nkeretanyi ne banna abalala. Kakati wabaddewo cross examination yawo mu kooti. Njagala naawe owulireko ombuulire guggweerawa tuwe. Mba mutuufu bwe ŋŋamba nti omusango guno teguliiwo ng'akijja mu statement ye yennyini wabula olw'obulumi bw'omukwano gwo. Mba mutuufu oba siba mutuufu? Oba mukyabye aŋŋamba enkomawo ne mugamba sooka okumyewo ebintu. Oba mukyama ekisembayo mu statement ye era ogamba mukoddomi wo Hamuza ne mukyalawo be bampanga ebintu. Mba mutuufu okugamba nti bano be balina okunumiriza okuba nti natwala ebintu byo naye nga gwe tondabangako nga mbitwala. Anti kati kiri bwe kiti oyo bwe yasiganga ku kamera yakwatanga ebisumuzo n'abiwa Mbabazi eroda. Mbabazi ebisumuzo yabiwa gwe n'oyingira esitoowa. Beera mutuufu sibeera mutuufu. Oba mukyamu kuba olimu okutuukwano. Your Honor, I'm done with the first examination. You keep your submissions. Submit the point of when you're going to rule on case to answer, so that's the time, that will be the time for you to submit. So keep the submission. Kale endo by'ekkooti bizibu. Sale kamu guys soko komao ada ekkooti. Kale tuveeyo ndoza tusooke tugende tulabe ku basirikale abasindikiddwa abali eyo mu kabula muliro nga olwaleero baleeteddwa mu kooti ey'amagye okutandika okuwera ennemba n'emisango oboolyawo egibavunaanibwa. Kakati basenior UPDF officers bana bakyajingiddwa maaso g'omulamuzi wali e Makindye ekkooti ey'amagye oba gye bayita General Court Martial ku bigambibwa nti bano bamisuzinga oba bakozesa bubi beeyambisa bubi amafuta ge baali balina okukozesa mu operation oba galina okukozesebwa mu operation nga bagakozesa amafuta as in fuel nga bagakozesa olwa personal benefits zaabwe nga bo. Era ku bano ba accused kuliko Brigadier General James Barije Rushes, then kuliko Colonel David Ositi Kidinga ne Major Innocent Chikongo Mugumya, Captain Kenneth Rubwona Kinyera. Bano nno bateereddwa mu maaso g'omulamuzi Brigadier General Richard
Tukakyungurwa ye mulamuzi omujja ye yaddira yali ani yali akulira kooti y'amagye Guti yaddira Guti mu bigere era kyajja alondebwe emabega kaawo. Kakati bano kigambibwa nti bano badaivatinga liters eza diesel emitwalo 27 eza diesel era ne bazikozesa wakati wa 2 bazikozesa wakati wa 2 ne 223 ne 223 mu Kampala ne Jinja. Mu Kampala ne Jinja kooti eno ekubiriziddwa olunaku olwaleero nga bwe nkugambye Richard Tukakyungurwa era ajadijaninze n'agyongerayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 29 May 2026. So agyongeddeyo okutuuka nga 29 May omwezi ogw'omukaaga. Abo bali eyo batoba nti bakyulumpanya oba bakozesa bubi amafuta olw'ebiruubirirwa byabwe oba ebigendererwa byabwe ng'abantu wakati w'omwaka gwa 2022 ne 2023 era nga mu 2022-2023 bakozesa agabalirirwamu okuteebereza lita ziri mitwalo nga 27 ebiri kasanvu liters emitwalo 27. So bwe bityo bwe biri batwaliddwa era mu court martial paka nga 29 May bwe banaakomezebwawo mu kooti eno ey'amagye okwongera okuwera ennemba n'emisango gino. Njagala onzikirize tusembyeyo akatambi ka General Minister ate era General David Muhoozi ku nsonga ya sovereignty. Njagala muwulirize bulungi. Uganda to designate the department responsible for peace and security as the responsible entity for the registration and regulation of agents of foreigners, to provide for the protection of the sovereignty of Uganda, to provide for the registration of agents of foreigners, to regulate the funding and any other assistance to agents of foreigners and for related matters. The Protection of Sovereignty Bill 2026 was read for the first time in Parliament on 14th April 2026 and referred to the two committees in accordance with Rule 135 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda 2025. Background: Uganda's commitment to sovereignty is enshrined in its 1995 Constitution, and Article 1 thereof establishes that all power belongs to the people, who shall exercise their sovereignty in accordance with this Constitution. This foundational principle implies that Ugandans, through their government, must be free to make rational decisions and pursue its development agenda without undue external interference. Additionally, the national objectives and directive principles of state policy guide Uganda to promote national interests and resist all forms of oppression. Honorable Chairpersons and Members, justification for the proposed Protection of Sovereignty Bill 2026. The bill is grounded in the need to safeguard Uganda's autonomy and stability in the face of specific identified unregulated challenges. The intention of the bill is not an isolationist stand, but a measured assertion of Uganda's right to self-govern and a definition of the terms of its engagement with global systems. The following points outline its rationale and why it is timely and necessary.
filling legal and policy gaps. The technical justification for the bill is that it will fill gaps in the existing legislative framework. While Uganda has laws touching on specific related domains, e.g. the NGO Act 2016, the Data Protection and Privacy Act 2019, the Public Finance Management Act 2015, the laws against money laundering and anti-terrorism financing. These laws address explicit subject matters and do not articulate the overarching principle of sovereignty protection. There is currently no single policy document or legislation that declares and operationalizes the nation's right to insulate itself against external interference across the board. Preserving national security and social stability. Unregulated external funding directly impacts national security, economic and social stability. The government has a duty to protect citizens from destabilization that can be orchestrated or amplified from abroad. Upholding self-determination in policy making. The bill is further justified by the principle that Uganda's policy choices and development path and laws should be determined by Ugandans in line with our country's values and needs. This principle is increasingly important given the instances of external pressure through aid conditionalities as well as unregulated non-budgetary support financial inflows into the country. While Uganda remains committed to international cooperation, it must affirm that core national decisions are not for sale. Similarly, Uganda affirms that any acts intended to impose foreign moral or ideological agendas will be resisted. Strengthening governance and accountability. A sovereign state must also be accountable to its citizens by putting in place regulation on agents of foreigners and foreign funding. The bill actually enhances good governance. It is a move to ensure that all actors on Ugandan soil, whether governmental or non-governmental, domestic or foreign funded, abide by the law and operate transparently. This is in line with the constitutional mandate that all public affairs be conducted with accountability. The justification here is that some entities, especially those with significant foreign inflows, effectively implement quasi-public functions in health, education, human rights, etc., and thus should be held to standards of transparency comparable to public institutions. The bill will require more rigorous reporting of foreign funds, greater disclosure of agendas and beneficiaries, and cooperation with oversight bodies. Protecting cultural integrity and social values. Another justification lies in safeguarding Uganda's social and cultural sovereignty. Ugandans have the right to uphold their own values, traditions, and social norms without undue foreign dictation. Over the years, there have been some instances where external entities have sought to pressure Uganda into adopting social policies at odds with the country's cultural or social beliefs. The bill reinforces the notion that such matters are for Ugandans to decide. This stance is bolstered by international principles of sovereignty. Uganda is a signatory to the 2020 Geneva Consensus Declaration, which affirms national sovereignty in policy decisions. Comparison with other jurisdictions. Apart from the stated gaps within our Okay, kale. Ye Minister David Muhoozi ng'agenda maaso n'okubeera nga annyonnyola mu byonna by'owulidde awo gw'omanyi. Wabula ye agamba Uganda tetundwa, si yakutundwa era abasajja nga baagala nnyo Uganda. Ovanga ku muntu n'aprotectinga ne bannannyiniyo nga tabaprotectinga ku balabe, nga bannannyini nsi baprotectinga ku nsi yaabwe. Alo bano batwagadde ne bayita we bandikomye. Batwagadde nnyo. Anyway, video gimpere like, eyakatwe gattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga eno DPTV Uganda. Yenze Sajjime, mbadde ne Morgan Kulenzi era yali ku mapeesa.
Njagala kubebaza mwenna be tutambula nammwe nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo era tubagamba nti temujjanga okwo. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu gy'olengera ku screen yo esembyeyo 711 asobole okubeera ng'ate akuyamba mu bizibu byonna ebikutaataaganya. Teweesigiriza munoonye akuyambe. So ng'ate ayagala okuzimba tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti Solid Foundation for a brighter future. Basangibwa Rweza kuliraana ne Kane Resort Hotel era nga bali ku Entebbe Road awo oba banoonyeeko ku nnamba yaabwe y'essimu ebeerako 24/7 eyo gy'olengera 0780 55 72 22 oba 0780 557222 bakubireko bakutaasa. Tetugenda sukkako wano. Mubeere bulungi mweraba.